Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Hakera kumacha sawa 3:12 nogamba ono nga tewebuzaako muli nti abaddi nga nanga byonna nabigattagatta nga ndaba tebigatta tolina kuyakomawo kiro late na night tekibangawo mba muwayiriza maybe ebyo ebiseera ndooza we yagamba ngamba agenze safari ndooza we yakoleranga emirimu gye okay wawe yavangawe nagende safari for how long ng'amalayo wiiki emu nnaku 3 n'amala nadda kati mba ndi ku TV waliwo amawulire ga bukedde ge balanga ebibeera mu mawulire ngenda olaba poliisi ekutta ababbira ku booda ngenda okwetegereza nga ndabako ekifaananyi kye eky'omwami wo neŋŋamba ndabye bubi mba ndi awo mukwano gwa bba wange ankubira essimu nangamba Sharon olyota ngamba siri bulungi nanga nyina byenjaga okusindikira genda ku WhatsApp obirabe nga kyenva okulaba omwana kye yansindikira natya nawulira ensinga entami so amaya neddoboozi nabulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda kuzaako gwe nawe osinza okubanga otwala thank you so much okwekumira ku mukutu guno n'otulaba n'otwagala no subscribinga mwenna mbeebazaako abantu abapya abatwegaseeko anti family bukaseera ekula essaawa eno wetwogerera tuli mu kakaaga so kiba kyanjawulo okubanga tuvudde ku emu ne tutuuka kakaaga it's a great journey so mwenna mbeebaza bambi thank you so much era oba mpya ku eno channel onako olwaliro nkusabira naawe subscribinge wegatte ku family yaffe so mwenna mbabuuzaako abatulabira mu nsi ez'enjawulo abatulabira wano ku butaka mu Uganda abatulabira mu nsi za Gulf countries kwenjogera ku nsi za Gulf countries ntegeeza abali Dubai thank you so much Brenda e Dubai abali Qatar abali Saudi Arabia abali Oman abali mu nsi eziri awo mwenna bambi thank you so much mukola kyamaanyi Ajara oli awo e Qatar Nambiru oli Dubai Brenda oli Dubai Lilian oli Iraq bangi Posha oli Dubai so bambi mwe bali nnyo okubanga mwekumira ku mutuguno ate wetuvaako awo ne tugendako Fahad Sebulime Romania Jonis oli USA bangi nnyo bambi abatulaba Stones mwenna abali awo mu nsi ez'enjawulo Sweden America Canada UK Switzerland France Italy wonna bambi wosinza kubanga otulaba thank you so much mukola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno ne mutwagala ne mutwagira yes tukoze emboozi emabegako nyingi nnyo ne muvaayo ne mutuwa ku mukono ne mutuwagira bambi tusiimira ddala thank you so much Prince okuva we Dubai naye webale nnyo byonna byotukolera yeah so olunaku olwaleero it's something tulina kye tugenda okwogerako nina omwana omuwala wano alina emboozi ye oba oli awo tujja jiwulira nabagamba wano ku AC Media tubeerawo ku inspiring we here to inspire we here to encourage we are here to motivate we are here to educate and we are here to change lives yes wenjogera wentonza muba mukitegeera so olumu tukyaza abantu ab'enjawulo wano tuba mu mboozi zaabwe tulina bituyigamu right olumu ne tukwata ke tulina oba ne tubaako kye tukolera abantu bano ne tubayamba mu ngeri ez'enjawulo because we believe munsi bwetu so thank you so much yeah era olunaku olwaleero negatse ndina omwana omuwala wano Shan right yeah Shan tugenda kuba tulimyamu mpola mpola tuusika akatebe tuulokalire ogoberere emboozi eno okuba gyegenda okutandika paka gyegenda okukomekerera n'asanyuka nnyo batufunye feedback okuva gye muli Shan oli otya mukola ogenda kwogerako nnyo batuwulire si nnyo nnyo naye nnyo ya oli otya nkimanyi nti oli fine but obulamu businga obulamu kintu kikulu ekyo nkyagadde omanyi waliyo n'abantu abaggwamu essuubi bulamu oba kitegeera naggwamu naga n'obulamu tabwetaga naye oba osobola okumanya nti obulamu kintu kikulu that is very important ti n'ekiba kyonna ekiba kizze
at least you can conquer. Nze nyina omuntu inspiring okubeerawo mu bulamu because buli we mutunuulira ngamba I have a reason to be alive. To be alive. Eh? Because what I know, she needs me more right now. Your daughter? Yeah. Okay. Shan. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo. Bulungi si bulungi. Mukutawaanya. Nnyo. So Shan, emabegako tubadde off camera twali twogera ku mboozi yo ey'omwami wo. So njagala tugigamba neko n'ensooga oyo awo tusobola okulaba engeri gye tuyambibwa okiraba. So Shan, ombulidde ku mwami wo, how did you meet him? Like omusisinkana otya? emyezi egyasooka samusisinkana maaso ku maaso. Like I was at work because ebyo ebiseera nali nkyabeera nawaffe. Okay. Oli obeerawo muwa? Nali mbeera ne mami wange asula awo Kamwokya. Mbudde ku mulimu ndi awo then ne ndaba message y'omuntu nangamba hi nemugamba hi. Nemugamba ani yakuwadde enamba yange nangamba that doesn't matter. Netwogera twayogera ndowooza emyezi nga 8 naye nga simulabangako. Gwe nga totya kyogera na muntu ki? Because sometimes nga ankubira, most of the times yalinga nga ankubira, sometimes on WhatsApp nga akuba ne video call. So nga ali mu Uganda? By that time yali Tanzania. Yali Tanzania, okay. Twogera nangamba nkwagala. Ngamba kati process eyo nga mwogera yati yakugamba ani yamuwa namba yoba namba yagijjawo? Up to now takiŋŋambanga. Ekyo yaŋŋamba kireke teyakiŋŋamba. After 8 months? After 8 months nga twogera n'akomawo. In fact, if you had to remember mwaka ki ogwo? That was 2022. Oh, 2022. Okay, yeah. Mugwokuna. I don't remember the date. Yakomawo teyaŋŋamba. Mba ndi awo somebody calls me. Hi. Nga ndaba enamba ye Uganda. Nangamba ontegera nemugamba eddoboozi ndimanyi. Nangamba I want to see you. Nemugamba jangu ondabe nali nkola mu town nga nkola mu dduuka ly'omuyindi naye ng'akola ice cream. Najja n'andaba. We talked, we went on. Ne tuyingira 2023, we dated. So 2023 ekintu nekigetinga nekigejja. Era nga nkyabeera waffe. Nembeera ewaffe. Okugejja otegeeza ki? Nemu connectinga? Yeah, we connected. Because was a good person. Ng'akuwa reason ey'okubeera naye. Okay. How good was he? Biki ebyosinzako kugamba nti yali muntu mulungi? Yali muntu mulungi nga akuwa advice. Gamba Sharon, ofuna akasenteko kolamu kino na kino eno kikuyisaawo. Nga ye muntu abeerawo n'akubuulirira. Agamba kino ne kino kibi, omuwala teyeeyisa bw'atyo. Nga muntu mulungi. Nangamba naye, me I'm not here to date. Kyeyaŋŋamba. Yaŋŋamba I'm not here to date. I'm here because nze njagala mukyala. Mufunza yagala kuwasa. Nali muto nga ate si byendiko. But you don't want to get married? Yeah, nga abantu bakaba ebibeera mu bufumbo. So, ekintu kyagetinga bigger. Nenfuna olubuto. Kati we nafuna olubuto namugamba. Yali so happy by the way. Nangamba
kaneetereze ebyo ebiseera yali akyabira ne babrother be babiri nangamba kaneetereze give me time naye nja kukuwanga ki byoyagala obuyambi yayina ojuka yava Tanzania kati wano yali akola ki wano ng'abeera nga engineer akwata site nga designing ebizimbe naye nga mpa obuyambi teyaganako ng'obaki olubuto we lwaweza emyezi 7 naŋŋamba izitoke we naazaala omwana oyo ne tumutwala ku DNA ne mugamba itsoki yali atandise okuloutinga kye nawulirako ye kye yaŋŋamba because twali ba mikwano live alone relationship nga tufuuse ba mikwano yaŋŋamba my friends baŋŋamba oli muyaayi tebaŋŋamba n'okuŋŋamba nti olwo olubuto olulabika si lwange ne mugamba it's okay bwe baba kye boogera because ebintu byange nkwata mpola ne nga it's okay kijagenda ku DNA naye obuyambi yasigala abumpa sijja kulimba kati mukwatereza wali wagambira nti yali yeetereza ati ngayala kubeera yekka nawe osobola okubeera naye so nenzaala we namala okuzaala bebi nga nkyali waffe wa mami wange bebi we yaweza 2 weeks nankubira essimu ne tutwala omwana ku DNA ng'omwana wuwe naye ye yaŋŋamba I wasted my money naye nze mbadde nkimanyi ki nti omwana wange naye nagamba I just wanted to prove what my friends then after ndooza yali yeeterezezza n'aleka baganda be we started staying together in Nansana n'apangisa ennyumba n'agulamu ebintu by'omu nnyumba ne tutandika life so baby naye nga mikwano gye because mikwano gye nali nabo ntandise okubeera close nabo nga bamanyi okuŋŋamba naŋŋamba nno Shani watomera ne mbagamba natomera watomera bagamba natomera te nebaŋŋamba oyo bbaawo tomumanyi ffe tumumanyi gwe tomumanyi gamba omulaba simple guy naye tomumanyi tebyandya saabiteeka nnyo mu birowoozo tokitwala serious I didn't take it serious sijja kulimba era tewafaayo kunoonyereza lwaki bagamba si mwangu nanoonyereza but kye nanoonyereza kyankuba wala saddamu kinoonyerezaako nenkireka wakinoonyereza otya because we namudatingira nali sirabangako ku maama we naye nga daddi we mumanyi ne baganda so ne mugamba njagala kwogerako ne mami we nangamba mami wange ali ku kyeyo nampa ennamba ye nesigala nga njogera n'omukyala kati ng'omukyala ogera naye alina points ze yankubanga yambuza bbaawo akyakola emizeegi egy'edda nemugamba mama mizeeki alina ekigambo kyega muganda yaŋŋamba nti akyakagoba nemugamba maama kitegeeza ki ekyo nemugamba kitegeeza kinaŋŋamba oyo yali mubbi ate nkimanyi ne kaakati mubbi nemugamba naye maama ebituva mu byokusaaga biki naŋŋamba kale bitubeerawo maama yamala n'akomawo ekyeyo kyagaana nadda naye we yakomawo yali akuba kyeyo kyawa yali Saudi ne bamudipootinga ne bamuzza we bamuzza yabeerako kewange Katini n'amala n'agenda mu kyalo e Masaka kati tubeerawo ne tubeerawo bebi aweza omwezi that was this year in January ng'ennaku z'omwezi 18 aweza omwezi this year naye mabegako awo mami ovaayo otya ewaka ewa maama okujja awaho did you convince her tewali kyakolebwa nga ovaayo bwavaayo buvi navaayo buvi just namugamba bugambi taata w'omwana yaŋŋambye ŋŋende naŋŋamba it's okay tewakola wadde emikolo gyakukyala biki ebimu like there was nothing so kati wano tuzzeewo wano mu January because wali eri mama wange nze yafumbirwawo n'afumbirwa nange
Suwa oli mujja na nnyina bakityo kibeera. That is it. Okay. Navaawo buvi ewaka. In fact ne mami wange tamumanyi. Tamanyi baawo. Tamumanyi. Nga ngenda ntandika. Tuzze mu January. Ndi waka kozi njagala nnyo TikTok. Nalina ku live y'omuntu omugendo olaba ennamba enkubira. But by that ezisaawa nali mukubiddeko omwami wange nga njagala mugamba atuleetere diapers nga takwata ssimu okuva ku ssaawa 10 ez'olweggulo 11 ku 12 nga takwata those 3 hours. Kati tugende mpala cyane. Njagala abalabi ba S Media wano nga tetunnaba kutuuka mu January. Omwami ono yali yeeyisa atya waka? Yali mwami atya? Despite binaye bagambye nti you know what Shani, omwami wa si mwangu naye gwe biki bino ebyakuleetera okubeera ng'omwagala, biki byakola ebyo ebikuleetera okuba nga waali ng'omwami wo ewaka ebimufuula omwami waka? One was somebody ng'akuwa ekitiibwa. Kitiibwa kitya? Like ng'akurespecting. Bw'omugamba ekintu akyesonyiwa. Okay. Era bw'omugamba engeri gye weeyisaamu si nnungi weeyise bw'oti akyusa. Taata mulungi. Taata mulungi yali afaayo eri omwana we. Ng'afaayo eri omwana we ate ng'amwagala. Ate omwami omulungi ewaka okufa ku mukazi w'ebiki ebyo? Nga byonna abikola. Ebbanga lye namala naye buli kimu kye neetaaga mu bulamu as a woman I used to get it. Nga kiyinza okutwalamu ennaku nga 2 but ng'akituukiriza. Ng'alina ekikuwa. Yakolanga atya okuba engineer? Time y'okudda ewaka, okuva waka yakolanga kyalingawo kitya? Ng'ewaka avaawo ssaawa 3 ez'okumakya 12 abeera waka. Bw'aba ng'agenda kukolera wala akugamba nagamba Shan, I'm going for work. Ngenda kumalayo nga wiiki but I will come back. Era amalayo wiiki n'amala nadda but eri ebbanga era aba ayogera naawe. Muli muti ewaka, muli bulungi, waliwo ekitaliiwo ewaka, era oba oliawo nga waliwo akireese. Sijja mwogerako kibi. He's a good person. Afaayo eri omwana we, afaayo eri omwana we nga nange kennyini afaayo. Mmere, kwambala, buli kimu, like everything. You were not complaining at all? I wasn't complaining. Love yo yali strong ng'omwami n'omukyala? Ffenna ebigambo byaffe byalinga biti. Nga it's very rare okutusanga nga tunyumya. Nga buli kimu kyonna kikola naye nga it's very rare okutusanga nga ne waaba asiibyewo. We had our chair nga it's L naye nga abeera mu nsonda n'embeeraawo bebi waffe n'abeera waneeno, abeera ku simu ye, embeera ku simu yange ne bebi waffe ng'aba atudde awo. Okay. Nkiraba. Naye nga tetunyumya mbuba tunyumye tuseke. Tuddeyo ku ssimu eri gy'oyogeddeko. Zaali ssaawa meka? Ssaawa emu. I remember. Ne nkikwata ne ngamba hallo. Yangamba ekintu kimu bankutte. Yasooka kumbuza omwana ali atya. Ne mugamba gy'ali yakeebaka. Nambuza gwe wasiibye otya? Ne mugamba gye ndi. Nangamba obadde okola ki? Nangamba obadde ku TikTok? Ne mugamba as usual. Nangamba wabula gwe ne TikTok. Yangamba Shani bankutte. Ne mbuuza bakwatidde wa? Nangamba bankwatidde Kawempe. Ne mugamba ku ssaawa mmeka? Nangamba bankutte ssaawa 12 mbadde awo ku kasaawe k'ekazo. Nga nnyimiridde ne mikwano gyange ne batukwata. Ne mugamba era mikwano gyo? Nangamba ye. Ne mbuuza bakwatidde ki? Nangamba mikwano gyange poliisi ebadde banoonya, mbadde nabo ne bantwaliramu. It was at night. Sawanga. Sawanga emu. Eyo regular.
nawulira nga buli kimu kintamye nava ku ssimu ne ngiteeka wansi saalya na mmere ne neebaka ku makya nazuukuka zaali ssaawa 9 kozi ndi musabi ne nzuukuka saa 9 ne nsaba nasaba ne ŋŋamba Mukama nkusabye ng'ebbanga lyonna n'onkolera ku ssaawa eno tonvaamu kye namusaba saddamu kwebaka paka ku makya ne ŋŋenda ku poliisi y'e Wandegeya ne bamumpa ne mugamba what really happened yaŋŋamba statement y'emu nabadde n'emikwano gyange nga babanoonya ne bankwatiramu bamukwatira Kawempe manya nti Kawempe omuntu wawulira kati nze by the way waliwo badonyeza bandi mayi Kawempe ku poliisi Kawempe kazo kasaawa kasaawa emanyiyo kati ne bamuvuga ne bamuleeta paka e Wandegeya. Okay, so ogende Wandegeya the next day okay ne mugamba ki ekigenda amaaso nagamba mikwano gyange babakutte wadde babanoonya babbi ne mugamba kati gwe lwaki tobagamba n'obanyonnyola ne bakuta nti toli mubbi yaŋŋamba ekintu kimu bano abasajja baagala ssente omugamba baagala ssente nga te tolina kyokoze ssente zigenda vaawa ssaawa zino tulina akayumba kaffe kali eyo mu Kiteezi naŋŋamba osobola ofuna omuntu gw'osobola okukasingira n'akuwa ku ssente ne tuwa baneeno abasajja n'envaayo akantu ako koza kenkana ki it's like a kisenge eddiiro kinaabiro n'effumbiro era eringa self contained erimu tails wansi just terimu mazzi amasannyalaze yali yagateekamu sim painting terimu ndabirwamu era omuntu osobola okugiyingiramu n'ogibeeramu neŋŋenda ewaka n'embirowoozaamu neŋŋamba sigenda ttundawo yali agambye baagala ssente mmeka teyambulira ssente kyokka nga n'awantu waŋŋamba okutunda n'endagaano nali sigirina we yali agulawo mwali mwena tetwali ffenna yali ne daddi we ne brother we yagulawo ssente mmeka ku ndagaano $13,000,000 nga n'endagaano brother we yagirina ng'agiteesa bro we ndowooza we bamala okugula n'amugamba nkwatiraako ndowooza nga tannabagijjayo mugimuggyako so obeera ku poliisi yabeera ku Wandegeya 1 week full week so ng'ogendayo ng'omulaba nga ŋŋendayo nga mulaba naye nga statement gy'aŋŋamba y'emu yeeyo kati waliwo omusajja eyamukwata yennyini mujjukira yali nga bamuyita Haji nga eyamukwata wa poliisi akolera Wandegeya kyava ŋŋamba naŋŋamba oyo omuyito kya ne mugamba bba wange naŋŋamba mu mateeka oba bino ebyammwe abaana bato bye mwefumbiza ne mugamba ebyaffe abaana bato naŋŋamba omuyinamu abaana ne mugamba nyina bebi naŋŋamba olaba musajja oyo mwesonyiwe okyali mwana muto ajja kufuna omusajja omulungi ajja kwagala n'omwana we please start life kyeyaŋŋamba yaŋŋamba tandika obulamu ate oba mugezi ne wano lekeraawo okujjawo mugamba afande lwaki ogera bwetyo naŋŋamba oyo tetugenda muta naŋŋamba in fact ngenda making ofuwa okulaba nti muzza ku zero nagamba oyo bba walumizza abantu bangi nga bwayogera n'agenda kati how did you feel weyagamba ekintu omutima gwankuba pressure yattuka nesigama awo ku kisenge ky'oku poliisi nga sibitegeera era saamulaba ku olwo ne bye nnali muleetedde nabisula mu dustbin omutima gwankubira mwana wange kubanga ajjukirako nti emabega baakigamba emabega kati natandika okulaba maama we byaŋŋamba nga mikwano gye ne kati omusajja byaŋŋambye
anti eso omutima gwankubira omwana wange n'enzirayo ewaka kuba omwana nali mulekedde neighbor n'enzirayo n'ensanga omwana wange namugamba ekintu kimu ne mugamba mama ojja kula kyokka kye namugamba enkeera nzirayo ku poliisi mba nakatuuka we bati drone yajja ngeri ku speed yali enkonye n'okunkoona awe wandegeya ng'abasajja bambadde obukookolo ne bamuteekamu ne bamutwala nalinnya boda nenvako drone eyo emabega nga njagala kulaba wa gye bamutwala banvuga bamutwala ku CPS bamujjaawo Ewandege. yaba ku CPS nkiraba era bancekinga speed nenyingira bwe nayingira ku CPS neŋŋamba fande nsaba kwogerako nebba wange naŋŋamba togenda kumulaba naŋŋamba dde waka weebake kati oyo afande wakubiri naye aŋŋamba ŋŋamba genda ewaka weebake oli mwana muto bino biveemu start life again bawa mukozi wa bikolobero nemugamba afande byogera sibitegeera naŋŋamba nakulaba luli eri ku poliisi olina bebi muto sandyagadde kugamba bintu bigenda kukosoleko omwana yaŋŋamba tambula va wano genda kye yaŋŋamba nkeera nagenda okuddayo ku poliisi ng'oli ndoza bamukuba naye nga ogezaako ng'ogwo omukyala okwewuunya nti omuntu abadde akomanga waka kumakya abadde akeera ku makya ssaawa 3:12 nogamba ono nga teweebuzaako muli nti abaddi nga nanga byonna nabigattagatta nga ndaba tebigatta tewali ennaku yakomawo kiro late in the night tekibangawo mba muwayiriza maybe ebyo ebiseera ndooza we yagamba nga mbu agenze safaari ndooza we yakoleranga emirimu gye wawe yavangawe nagenda esafaari for how long ng'amalayo wiiki emu nnaku 3 n'amala nadda kati mba ndi ku TV waliwo amawulire ga bukedde ge balanga ebibeera mu mawulire ngenda olaba poliisi ekutta ababbira ku booda ngenda okwetegereza nga ndabako ekifaananyi kye ekyomwami wo neŋŋamba ndabye bubi mba ndi awo mukwano gwa bba wange ankubira essimu naŋŋamba Sharon oli otya ngamba siri bulungi naŋŋamba nyina byenjagala okusindikira genda ku WhatsApp obirabe nga kyenva okulaba omwana kye yansindikira natya nawulira ensinga entamye nayagala okwewa obutwanfe nalabira ddala nga future yange ezikidde nalabira ddala nga maama wange mukozi ekintu ekisembayo mu nsi because ankuzizza abonyeebunye okundaba nga nkula neŋŋamba omwana wange agenda kukula atya mwana muwala ekintu wekikeeraawo ne kimwambala naye n'atandika okukola ebintu bye bimu ebyataataawo kati tusooke tuddeko wali Shan wali emabegako tewaddayo ku poliisi tewaddayo saddayo wagenda bugenzika genda bugenzi waka kuba nalabira ddala nga yandisappoint nga yeyonoona obulamu bwange kati mu bbanga eryo nga bamusibye famire ye baganda be bo baali kuki kuba wano mu system olaga nti gweka agenda mukomera okulaba omusibe taata we yagendayo ku poliisi kasita yamanya ebyatuse ku mutabani we but nina kyendese emabega omwami wange baali bamukwata bamukwata ne $8,800 kateekawo empeeyo yayinayo ekifo abaana awe bazanyira game table pool nga waliyo screen 4 nga wowe nga kifo kye kati ndowooza we bamukwata ne bamugamba tutwale gy'osula teyabaleeta waka yabavuga batwalawa wali eri ku screen eri ekawempe
ewali eringa PlayStation nze siina kyemmanyi basangayo screens 4 ne PS ne babitwala ne miliyoni 8 ze bamukwata nazo mu mitwalo 6 kati taataye we yagenda ku poliisi n'awulira nti mutabani we bamukutte n'ebyo ebintu yafuba nnyo okulaba nti ezo screen za TV azijjayo taata we era omusajja eyakwata bba wange Haji yaŋŋamba sezaalawo screen yazze n'azitwala eza TV byonna ebibadde bikola eri bye baatwala ate yabikima bange yalina piki mu kyalo nga yagiwa muganda we agivuge naye nga eyo piki buli wiiki ng'esindika emitwalo 14 e Kampala n'abagamba bagitunde. Ani abagamba? Bba wange n'abagamba mutunde piki eyo mukwateko ssente muziwe mukazi wange alabirire omwana piki baagiwamba ab'eŋŋanda ze taata ne muganda we gwe yagiwa givuga sezaala wange tebalina kye baakola obulamu bwatandika okukyuka ne bamutwala mu kkooti ne bamutwala ebizira kuba kati ali mu apa kati wano bowa family esaze okutwala butwazi bintu erina mu kufaayo bonna tebaafa nayo kati prison babawa amasimu bakubira abantu baabwe akuba essimu aŋŋamba jangu ne maama wange mbagambe ki mbeeko kyembagamba kubanga nze nagendangayo mulaba mu prison tugendayo ne maama we n'amugamba mutunde awantu awo mukwateko sente muziwe mukyala wange mumupangisizeeko ennyumba sente ezisigadde waziteke ku akawunti zijja yamba ki omwana nalowooza munnazaala nga ategedde kuba mukazi bwe yakomawo yeekyusa n'agamba awo tojja kutundawo toyinaawo buyinza awo wange yaŋŋamba simanya mbu yasindikiranga mutabani we sente agulewo mutabani we n'agulira mu mannya ge emugamba maama gwe bwondaba olowooza sitegeera oba ne mugamba bw'aba yali yagulira mu mannya go lwaki bwe wakomawo temwakyusa amannya kati muganda bange naye kyava gye nagamba oyo n'endagaano yaginzijako yagirina endagaano wagijjayo otya nava ku kooti nga mmaze okugenda olaba bange kolwo tebamuleeta mu kooti olunaku lwe baali balina omumuleeta navayo nga sikyabitegeera ne ŋŋamba kaŋŋende ewa mulamu wange mubuulire ekibaddewo mu kooti natuuka ewuwe saamusangayo era mu kooti omwo gwe yagendayo bati famire teyajja tebajja si maama si taata si baganda okuggyako mutowe ali mu 16 years akyasoma mwana muto bati ategeera yankubira essimu naŋŋamba mulamu kooti yaddi ne mugamba yanca ayina waasula naŋŋamba ojja kujja onkime tugendeyo era nagenda naye tebamuleeta mu kooti kyava ŋŋamba tugendeko ewabaaba tugendayo ne mugamba naye obadde okimanyi endagaano y'ennyumba gyemwagula mukulu wono yagirina n'agamba ekiki naŋŋamba ogenda kukola otya n'omwana bano nga si bangu bakulu bange n'andekawo n'agenda yali alina okuddayo ku ssomero mba ntudde neŋŋamba naye n'ennyumba eno tesobola kubeeramu ndagaano eyo mba nsituka bwe nti ennyumba twagisanga nga nzigule mba oba yali alazeewa tetumanyi mba nsituka we bati nsamba kapeti y'olugoyi nga ndaba ebbaasa nenjijjawo ebbaasa nengisumulula nensoma nga ndaba endagaano n'amannya ga bba wange sijja kulima nti esi siina kye naddamu kukola
nakwata boda nga nzira waka nenkubira Douglas essimu kuba ye tubadde nga twogera from day one bino byonna bye bwabeererawo nga twogera amagezi ganneesiba nemukubira ne mugamba nva kukola misango nangamba ate misango ki Sharon nga tulina ebizibu nemugamba nva mulamu wange naye nzijeyo endagaano y'ennyumba nangamba nyamba gijje ewa ofunawo ogitereka nagijjamu mu nnyumba negiteresa neighbor mba nakagijjamu bwe nti mu nnyumba mulamu wange najja yajja n'abasajja babiri nangamba waliwo ava ewange naye endagaano ya bbaawo ate yeggwe nemugamba sinaba kujjako wuwo neneegaana ne bakebera ennyumba n'abo abasajja basatu tebagisangamu bakebera wonna bakebera ennyumba yonna tebagisanga n'agenda ndowooza we yabuuza baneiba ne bamugamba nze nagendayo kati we yakuba essimu alina ekigambo kye yaŋŋamba mbu bwe wafumbirwa muganda waffe olowooza ebintu bye byonna bibyo ne mugamba olaba mulamu ekyamazima ndagaano nze njirina sigenda gibawa nangamba gwe oyagala kufa ne mugamba sigenda gikuwa ne mugamba obadde oyagala kukola ki obadde oyagala kutundawo ogende ne ssente kiki kyobadde oyagala okukola nangamba ebyo ebintu bya muganda wange tolina kubimbuzaako gw'oli mukazi bukazi tomuyinaamu ki tomuyinaako musaayi ne mugamba bati muyinamu omwana nagamba omwana omuwala aba mwana nga bwayogera bw'atyo ne mugamba ye kale nensirika natule wange nensirika wiiki eyitawo nengenda okulaba omusibe naŋŋamba nyamba otunda awantu awo olwo obeerawo otya wano mu mbeera eyo gimuba tokola sikola mbeerawo ntya first of all Douglas omumanyi Douglas akubira essimu nagamba Sharon mwafunye ekyokulya n'omwana because me meeting Douglas twamitinga ku TikTok netufuuka ba mikwano nagamba nina kuteerako sente ogulire omwana amata nina n'emikwano gyange emirala like my followers on TikTok kati balaba mbuliridde nnyo nga munolongo on social media ne bankubira WhatsApp nembanyonyola so nabo babadde nga banyambako tuketa for the baby amata naye nga mostly Douglas abaddewo so ogenda okulaba omusibe aliwa mu apa naŋŋamba nawe wanvaamu nga famire yange ne mugamba nze saakuvaamu naye embeera sisobola kujja kukyalina nga siina kyenyina naŋŋamba okay ne mugamba endagaano nagijja ku muganda we naŋŋamba tunda awantu awo bagenda kumalako emirembe abeewaffe tojja nakubeerawo awo ne mugamba kulwaki naŋŋamba awo nagulawo nga ntata wange waali ne muganda wange ekyokubiri amannya gange ge mannya ga taata wange wadde mbogamba nti we kubanga amannya tufaanaganya they have the same names do you mind otubulira amannya ago taata w'omulenzi ye Kayiira Swaliti omulenzi ye Kayiira Swaliti oba kiraba kyekugamba taata aba wadde mbogamba nti ki nti wuwe kubanga era taata yagendayo wa chairman n'amugamba eyo ennyumba tewali agirinako obuyinza okuggyako nze era ne Nazalange n'agendayo n'agamba chairman wali wuwe yawa mutabani we ssente agulewo tewali alinawo obuyinza era yamugamba oyo omuwala atera okugjawo talinaawo obuyinza tasobola kutunda tasobola gibeeramu eyo ennyumba nabadde manyi nti oba mwawedemuko nga yovuddeko nga manyi nti mutasizaamuko gwe ne Sharon
Yo mukazi akakalinde kankubulire. Sigama nti alina omulala netegeeza Ekinja kufuna kintu kya musajja gwe nsanze n'ekiteekako amateeka nga nsanze omusajja yakyekolera najja buzzi. Tegeera ninamu abaana. Sigama nti alina omulama nga kyetegeeza Abasana naye aliwo okusuuza enkajja agenda afumbirwe walala. Maybe nga wakanyizaamuko ne mwegeyamu ggwe n'abaana bo bane. Ate nze neegeya ne Saloni neegeya naye akola nga talina kyayinza kunkola sina budde bwegeya n'oyo. Nze kennyini nze kamala byonna nze tewali gwe neegeya naye bw'oba oyogedde nange yogera nange toddamu kwogera na muntu mulala. Ekisooka Alex enva nkugamba ngenda mu office Alex alina okuteerako omukono. Mu bantu abagenda okuteerako omukono Alex kuba baali tugulaawo Alex yaliko. Okay. Kubanga kyamba nagenda ne mugamba ati waba omuntu ajjaawo n'akulimbalimba nti agulaawo. Oba ofunye agula ono oba ofunye walayisi naye nasobola kufunawo 10 kanoonye kasitanti nga nkumentu ekintu kikyawako oli mwana wawaka lwaki agala batusuuze bwe batyo oyinza nokuba nga oli wano oyogera nga kulinako Uganda siganye ensanyu yange azobulinde kati oli agabazaadde alina gemalinawo ngaomugaka sinzengula onaga nze nkusunsu kibanze nkudondwa omukyala agambye twongeremukko kasente anti nze nkugambye kyevudde nkuba esimi kumusimi nkugambye nti mukama akunkumire si bwe kiri anti kati yakugambye ate tayongerako yadde n'ekikumi nkugambye nzemu yokesime mugamba ku sente ezoine 11 nga tako sente mmeka naŋŋamba sente zange nziina nokugenda ennyumba yaabwe nze nga bazikwata tizitumusango tubanyiigira abantu boogera byate ffe tubaze tumugyeko sente ze naŋŋamba obanga bayitawo nga tekibasala nze weene sente zange nziina oba tekibajaawo nobuntu ayinasigaze kyalina ye amba nti oba olina olonyeze walaja sente zange ezo gwe nonyeza naaba nsiimyewo kasi okimanyi nti nzirina kale kasana ffe tugenda tengenda teyakwano airtime mukulerako kuyisima tulabe oyo agula layisi naawe asuuza busuuza katika kuyisima wana gwalina aba talina beni gakuba oŋŋamba mpaka update isima yali ayina naye lwakuba ndi wala bambi ye agezezaako waliwo ku lupapula lwaffe naye agezezaako naye nga nze ndi wala naye gendagendako Kampala weekend etange kitegete mbadde nkwagaliza oyo ku sente kuba oliwawo ngafuminaye naye wadde nzaagala naye nabanfunye ntuze nsisinkana naye abantu basisinkana kituufu nyako nabanfunye naye nga noyeyadayira ng'azina wezizaamu ekinuma mugamba ayongereko kale nga bwoli guwa aba ayongerako bwaba tayongerako naye tunaakola ki kigwano mujiise muganda wange mujiisiza neyiteka ntemeddwa kubanga okubatasiba okugera naawe ddamu omujiise siwumuddeemukko limaddeyo kutoledde salaamu nga nkusiibudde nene kinumiriza nemuteekamu akasimu naŋŋamba ennyumba eyo tetugibanjako naffe tebatubanja oba bizinesi weerira nga obuguzi kiyagula nga kkiriza n'atunda nga kkiriza kuba yakimanyi kuba mubiza ebintu bingi era sente nyingi byemutaddeko n'agula naŋŋamba kyeva nkwesiga tongusanko ku mpewo kubanga kinaye nga muyeye nadde mugamba tugende kyawoni negwafunye tugule ndeereza enkola yange yinza obbasibanya ebisumuzo n'embisuula mu ttooyi anti kiri kugamba nti akebuduka nnondoola kati nemugamba nti sikusaa ntunebuusabuusa nti lwaki timbadde nkyanoonyerezaawo okulaba nga tukonfaminga paka ekisembayo era singa twakoze eki singa twasinga naye neŋŋamba kasio nti aneesiga nange kwesiga nga mutomeza atasobola kuntomeza naye ekyo kikyatange yatakomere naye kansigale nga njogera naye wanabakkiriza nka ngaagera nga tunazikola ezo sente nakuba nkubuulira naye ngaadde asibidde awo ng'omuntu okusaba kuba kwe kusinga byonna ayinza okugonda ayinza okugonda
sala tekimanyi nti zikola ezikola ebya mukama bya ddala bikolera ddala tobimanyi gwe bikolera ddala ebya mukama biba bya ddala kale nja kuba nkuwuliza ofuna njakwera ebisinga nkangira nkwesiga kale nyawo wera bulungi okay kati wagamba nti mugende mutundawo yangamba tundawo tandika obulamu kola bizinesi ekubezeewo n'omwana toolako ssente pangisa ennyumba omwaka ssente esigadde teka ku akawunti olabirire omwana wange nangamba tokwatanga omwana wange n'omutwala ewaffe tomuwanga owa famire yange yenna kye yaŋŋamba omwami nga wagamba nga oli ku prison ogenze mulaba nayagala otundawo nga ne buloka mufunye ne tugende wa chairman nagamba oyo muwala wano talinawo buyinza mukubire nazaalawo essimu era buloka yakubira nazalange essimu nazalange n'amugamba oyo muwala musiru tategeera awo si wa bbaawe bwe yafumbirwa mutabani wange alowooza ebyo ebintu byonna bibi nagamba awo talinawo buyinza najjako essimu this is the family abatalina kye bali banyambye okuva mutabani waabwe bamusiba wadde even nusu 10 bwekiti ate ng'ebisinga baabitwala nga n'ebiri mu nnyumba Sezaala yali abyagala n'ebiri mu nnyumba eno n'ebiri mu nnyumba nga babyagala nga biki ntebe TV babyagala famire eyo nga nkopi nnyo ate ebintu ng'ebyo bitono ovanga ku muntu akubuza nti mutabani wange nga tebannamusiba kiki yasembayo okugulira abafamire olwo nyina stress ya landlord ennyumba gye twali tusulamu nga ya bbeeyi $300 landlord ansaba ssente ze kuva January paka ogwo omwezi oguwedde ayagala ssente ze sizirina amumiikiriza ebbanga the only option I had natunda entebe nentunda kabada ne stand ya TV nempeza rent nanoonya ennyumba ey'emitwalo 10 yambula na endinga up nga nfunye ennyumba single room ku $15,000 nengisasula ng'esobola ojjamu ebintu bye nali nsigazizza oli gye mwali musulamu yali ameka ya $300 that is in Nansana nanoonya ennyumba n'engifuna n'otunda by'obadde nabyo so nosasula rent era esala eno gye mbeera n'omwana bwe tuti babiri lwakuba bebi leero mulekedde neighbor kati mami omukubirako mami waffe agamba ki mami wange kyensobola okugamba agezezzaako kugamba bamaama gye bali bayirawo abaana baabwe omubiri agezezzaako kozi waliwo omwana we yarwala naggwayo ne mukubira essimu yaŋŋamba siina ssente naye leeta omwana tumutwale mu ddwaliro kuba yaŋŋamba wano tosobola kubeerawo si wammwe omusajja takwagalawo waneeno wandibadde tofumbirwa naye awo okubeerayo waakubula n'ogenda n'otomera omuntu omusajja ekikabu ekityo nga tonafumbira newakaye wali tolina mirembe mami wange nali siina naye buzibu naye omusajja gwe yali yafumbirwa nga takwagala stepdad wo yali takwagala ng'amugamba nawasa gwe saawasa omwana omufunirewo omulaze wabeera n'ovaayo n'obeera eno kati katuddeyo eno bannazaala bonna baganye ekintu kyewali ekitunda ekikyo n'omwami we
naye nga tebagenda yena mu kulaba mwana waabwe tebagendanga naye. I'm just imagining omuntu temugezeeyo namulaba naye muli mu kulwanira bye era yuse ebintu by'omwana byammwe. Famire zino bakiki tebasaanako wasimu kugamba nti omwana ali atya. tekikolangako. Eri a family, I've never seen such a family in this world like that one. Kati tolina wali weekubiddeko mulanga ogamba nti eno property ya mwami wange ate bali baŋŋaano gitunda. Oba kale actually sinakugaana gitunda because essaawa eno ne rent biki bikinogano osobola okubeera wali eri. Nabigezaako byonna byagala. Wagezaako wanawa? Nagendako ku poliisi yaawo mu Kiteezi. Yeah. Ne mbannyonnyola. Ne baŋŋamba it's okay. Tebiina kye byannyamba kati then Douglas naŋŋamba tebana kye bakuyamba. Just bo baŋŋamba bw'ofunanga obuzibu okomangawo waneeni. Kye baŋŋamba. Bakyamani bonna bagamba tolina obuyinza. Bo bagenda ne bali kye baba bagamba. Oba tulina obuzibu ebiseera ebisinga tuba when it comes to land ebiseera ebisinga abantu baba bagula bakyamani babeerawo ate ebintu ebimu era simanyi naye it's a lot of waliwo ebintu bingi ebiba tebigatta kugamba wabanga kikozi nga kyamani yakyuka naye kyamani amanya eyagula luli ate era n'amanya ani alina obuvunaanyizibwa. Anti eyagula takyamulaba. Ate bali be yagula nabo weebali. Ate nze saaliwo. Takumanyi. Tamanyi. Okay. So bagaanira ddala. So kakati kyano obuzibu buli luddawa. Biki ebisinga okutawaanya ssaawa zino? Ekisingira ddala okuntaanya kye neeraliikirira. I'm not working. Omwana akyali muto myezi 4 ne weeks 2. Enkya rent bw'anaggwako. Osasula bbanga ki? Nasasula emyezi 2. Wakasula mu bbanga ki? Nakasula mu ndowooza weeks 3. Omwezi gugenda kuggwako, right? Omwana akyali muto tosobola kukola. Omwana akyali muto. Ekirala omuntu aba tagenda kuyamba lubeerera. Kubanga ne mama wange tasobola. Kyensobola okugamba tasobola. But yandyagadde naye tasobola. Talina busobozi. Famire gye nazaalamu Mukama nsonyiwa okukyogera entegera yaabwe ntinyi. There is nothing they can help me out. Wabula bo baagala wano. Simanyi ndi musajja walivaayo kubanga yakkiriza emisango yagikola. N'obujulizi weebuli nti yagikola. Ate ogutali mulundi gumu egitali ebiri. And then kugamba abajja tebannamusalira namusalira. Tebannaba namusalira akyali ku remand. Omanyi ddi lwadda mu kkooti? Mu kkooti tebamuleeta babeera ku Zoom. Nnaku z'omwezi nga 21 lwalina okudda mu kkooti. Naye tebakyamuleeta mu kkooti. Shan. So you can imagine that life. Nyina we nalindi. Nga baali basajja naye nga banyumya ku story ekwataganako n'eyange. Omusajja omukulu n'agamba nti emize 2 gy'otasobola kwewala mu nsi buno, omuze gw'obusezi n'omuze gw'obubbi gusobola n'okwambala n'omwana wo gw'ozadde. Ntunulira omwana wange she's young. Muwala. Mukama nsaba ekyo kyoyo kireme kumwambala. Nditandikirawa. Ate nga wootunuulira obujulizi n'otunulira n'abantu bye babadde nga bajja boogera
apart from okubba mulimu n'okutta. Omusango gwe basoma mu kooti aggravated robbery yabba n'akuba n'omuntu nga bakozesa ejjambiya. What do you expect? Kubaamu. So anyway kati ekyo kiraba emabegako mbadde nkola ku stories ez'ekkomera ayinza okulwawo okudda. I saw it. Ayinza okulwawo okudda. But all in all ebimu tusooka ntubireka but tuyambye tutya Shan. Nti right now kubanga awantu wagenda kumbeerera wazibu wa kutunda. Nafiisa nawo navaawo n'endagaano nagitereka n'embyesonyiwa nembala nti kati bange talina kye yaleka. Piki abalooni baagikwata baagala ssente. Eri endala taata we yagigaanira. Abalooni naye kati bamaze ebbanga ki eyalooniye nga bagikutte? Ndowooza myezi ng'ebiri. Tosobola gifuna. Poloti endala eri mu kyalo maama we yalina endagaano eyo yo oba okubye Aizuru. Naye yali yabbaawo. Era naye yali agambye bagitunde. They are not ready. Kati eri bagitwala naye bagagitwala. And they are not willing to take care of the kid. Tebali sibina bye bali nako oba omwana ali ate obeerawo otya si bye bali nako. Life is really hard. Kati Shan olabye natubyogedde kati okukola kyo si kyakati. Singa bakaya ku makya oli naga you know what Shan tukuwa omulimu. I can put somewhere my kid nenkola. Nsobola n'omutwalira mami nengenda nga nenkola regular omwana nemmujjayo. Kitegeera. Kati ate don't you want justice for the property your man left for you? I would love that. Endagaano ogirina bulungi nnyo. Njirina. So emanyi kiba kisingako wano tuba twogera ku S-Media omuntu n'omuwa chance n'ayogerayo kyalowooza kyasobola okuyambibwa okitegeera. I don't know oba naafuna chance because awe tukola stories ne ebiseera ebisinga people always come up ne bagamba nti I wish I could get their side naye we shall see what to do. Ne Shani ng'olabye n'ebikusumbuwa byonna. It's really painful. Naddala kati ng'omwana oyo tukola bakulekedde babitutte kiswazaamu kwe wetutunuulira family ezimu ng'ezo ezaali tuyambyeko somewhere okubanga tesobola tuyamba mu kaseera nga kano ate ne baba nga n'ebintu ebimu bye batakoleredde olumu babyagala. Naye tusabirigane tubeeko kye tuggusa ekitegeera kyane naye saagala nkimanyi it's a lot on you. It's a lot naye tusaagala ogwe mu maanyi ekitegeera saagala ogwe mu maanyi otuuka n'okoowa waliwo entuuka n'ebinzitowako kuba sijja kulimba nali nkirowoozezaako si gumu si ebiri ng'omwana ankaabiridde nga sirina nakyamuwanga n'amabeere sigayinanga naye mwennyini mulwadde nali ndowoozezaako muwa obutwa nange nfe tuveewo at least omuntu atusange mu nnyumba nga tufiiridde omwo. No, don't do that. Nga kimpitiriddeko nnyo. So Shan byonna bitegeera era nsobola okutegeera embeera mwoyita okitegeera but ebiseera ebisinga byonna ebituukawo mu bulamu
tekitegeeza nti enkomerero yakyo yensi era baawo ensonga lwaki yalive sebisinga obaawo ensobi zetukoze bulamu but era tolina waliwo ebintu byoba okoze nga tosobola kukyusa nsobi zokoze bulamu regardless we have to move netusigala nga tukola ki nga tutambula so tujja abalabi ba S Media simanyi tugenda kikola tutya but tujja kulaba engeri y'okuyambamu okitegeera if possible mbadde njagala bakati kintu kya rent ate ng'olina ewaali ewuwo kintu ekiruma okitegeera so wetuna abantu maybe we shall see what to do naye nga abalabi ba S Media yemboozi ya Shan it really hurts for a young girl like her kubanga ayita mu mbeera eyo it really hurts family zaffe zino okubeera nga zaagala nnyo ebintu okusinga abantu okitegeera nti omuntu ali mu kkomera yes yakola ensobi tetuli mumuwolereza naye ate nebyakozeewo ebibye ate ebyali badde biyamba omukyala n'omwana kubanga ate family ebyagala obitwala nga terina willing kulabirira baana kulabirira mwana oyo wadde mukyala we kale omukyala tumuleke naye n'omwana because oguba musaayi gwammwe ekitegeera guba musaayi gwammwe so family ndowooza twali badde tufunamu akafa ensonyi muffe ne tulaba nga ebintu ebimu tetubikola naddala nga twefuula nti tuli ba Luganda era tugatta omusaayi so yemboozi ya Shan kansuubire gwe omulabi wa S Media olina kyoyizeemu simanyi in case of anything Shan osobola otukubira ku namba yo oba osobola otusomera ku namba yo tusome namba yo enamba eya Airtel eri 07 08 49 30 00 then MTN eri 07 65 89 6767 yeah so in case of anything osobola okutuukira Shan ku namba eyo abantu kiya nange it's okay naye Shan mwabaawo ebintu ebiri quick osobola okwogera ne Shan directly nkikola bwenti olw'ensonga nti I think it's the right thing to do nemutuukirira Shan ng'omuntu nga nze Douglas nga mudda amwogerako yaŋŋamba ku story sometime back neŋŋamba you know what Shan ajja kujja yegerera emboozi ye so tuyambagane tulabe Shan I'll see what to do kyensobola kusuubiza but all in all sagala ogwemu maanyi sagala ogwemu suubi ngenda kufuba okulaba nga at least do something tulabe okitegeera tulabe nga at least tulabe kyetusobola okukola sagala ogwemu maanyi sagala oze kukwetta kintu kwetta kibi nnyo tokirowoozaako okimanyi nti waliyo abayita mu mbeera enzibu okusinga naye nga tebalowooza nkokufa and actually the reason walibaawo ensonga lwaki yo living essaawa eno fena tuyita mu bizibu kati essaawa eno naye nga tonnafa teweevumansi a lot is coming so sagala oze nti biweddeyo abo bonna tubalaba abadisappointinga tujja kufunako etufunye tutabifuna it's okay ekisingirira ddala obukulu kwe kufuna omulimu tukole tukole kasita tukola ebisigadde byonna bibasoted omwana omu osobola omukuza mami wo teyakuza okitegedde so you can mami waba yakuza nawe osobola okukuza omwana wo so S Media team tusaba mutuyambeko somewhere somehow tulabe nga Shan naye akyusa obulamu bwe yeah so naye nga mbagala nnyo mwenna abandabira mu nsi ez'enjawulo you guys you really do a lot for me nemundaba nemukomentinga nemujja mu kabox kange byonna byemukola tusiima tubisiimira ddala thank you so much era nga a lot is coming tuleeta ebintu bingi naye nga tubagala nnyo kye mulina okumanya oba mpya kweno channel please subscribe a lot is coming Brian yabadde ku camera we love you all meet next time